Alright, kale the SML News Yugi omuntu gwaffe gaggadde programu yaffe ne mukwano gwaffe Kasozi Samuel philosopher on the sideline. Mukirasha gye tubeera nga tunula ensonga ez'enjawulo tugoberera ebyo omugoberera. Buli omukyano bannaffe bawula okutugoberera programu eno tusiwako nafe aba Eben Gardens, Eben Restaurant wali e Nansana ku Gardens okufumba emmere gwe mulimu gwaffe. Nobotubuuza bwe tuli bwetutyo leero njagala kukulisa bisala byoyiseemu tubadde mu budde bwa school fees abaana bawumudde kukulike naye tandika kubanga weeks 3 ate tunaaba tuddayo mu nsonga y'emu. Nze Simon Muyanga Lutaaya Sa wano gwammwe Kasozi Samuel philosopher naye wayo tubeerengako wano tuwaye content wa phone funa ku SML News Yugi naye mwami Kasozi alina omukutu era baguyita Kasozi Samuel philosopher asoteka mu Kasozi abaddako bayinza okubanga banyi ojja kulaba philosopher ddala oli ku mukutu ogwo funa content y'omu feka tumulabe nabali bamulabe naye balabe at the end of the day tubali kye tukola sabiti wedde abantu abakola bulungi economy. Okay. Obulaga nti bilioni 5 bituukako. Waliwo ebyono neyabuzanga nti kati omusajja lwaki mu gavumenti andi walekola gavumenti. Obuzibu bungi nnyo. Abantu abasinga abagezigezi bakuliyetinga ba enemies bangi. Kuba kakati bwotulanga Sokrati yali mugezi naye bamutira ku myaka nga 31. Lwaki yalinga mu Athens nga challenginga b'office aba government era ye yaleeta kye bayita Socratic teaching. Obuuza ekibuuzo n'akuzaamu kibuuzo ansa neggwa nga takuwadde ansa wabula kibuuzo kyokka kyakwe. Kati byaswazanga nnyo abantu abo abakulu ne bamuwalana ng'abafuula abasiru mu public. Kakati nkola ya Yesu yakukakanya sebo gwe muyigirizwa yes nti tuwe Kayisaali ebyo nti aleeta tulabe ebya Kayisaali bidde wa Kayisaali ubwatyo so Sokrati we yali kino kiriko kitya nti ate eno nti kimala ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali baali bagenda mukomererawo essaawa eyo singa yageza naga ate mubiwe Kayisaali atawo Roman Empire yali erina omusango ogutagambika. Tola ne Pilato yalirira kitanti okusalira Yesu omusango. Lwaki yanoonya mu nsonga ze bamuwanga temuli treasonous case. Roman Empire nga tewali kyeso amuvunaana treason mu byonna emisango gye bamuleetera. Yeeyita omwana wa Katonda Katonda nti ali mu ggulu. Singa abadde ku nsi wano Roman Empire yali efiirawo naye ali mu ggulu talina kyatukosa. Naga nti kakati wuuno yayita kabaka w'Abayudaaya n'ekiti kabaka w'Abayudaaya naye ate Kerode gyali. Kabaka w'Abayudaaya ayinza atya okujja ku Kerode? So mpaka lwe baanoonya zaali tactical. Yes. Kakati naye wali singa yagamba nti omusolo kimufo ky'okuwa Kayisaali temugumuwa baali bamukomererawo dde yandidde kuba gye gyali emisango egya treason 3 mu Roman Empire. Okulemesa okuwa Roman Empire omusolo baakuteekanga kalabba. Okusakeeterera nti no gwe ogenda okubeera omukulembeze wa Roman Empire oba okutandikawo obwegugungo kalabba. Naye Yesu byonna teyabikolako. So n'asimattuka. So kati ne Sokrati bw'atyo yamalirizanga abantu bamukyaye. Era omusango gwe bamuvunaana corrupting the youth. Okukyamya endowooza. Yes. Bo babeera boogera kino Sokrati n'aleeta kino. Corrupting abafubuka. Era ne bamuteerawo baali tebaagadde kumutta. Ne bamugamba oyina ebintu bibiri. Okukkiriza obutadda kusomesa ebyo by'osomesa oba okunywa akatwa baali bakayita hemirooko nga baddira ebipapajjo by'omuti baali nga guli poisonous nga bakalunze kali awo olondako kimu. Sokrati n'agamba sigenda kudda somesa olunafuluma wali nja kuddamu nsomese. N'asalawo n'anywa akatwa naye nga tavudde ku mazina. Yeah, as simple as that. Baamugamba weeyame nti togenda kudda kuwakanya na kusomesa ebyo byonna by'osomesa osigale ng'oli mulamu. Sokrati n'agamba nze kindi mu bwongo newe naafuluma wali nja kutandikirawo era okuwakana nja kutandika okusomesa
naganze sijja kuva ku kyentegeera n'asalawo n'anywa akatwa. So abantu abagezigezi bwe batyo tebatera kubaagala nnyo era ne regimu tesobola kubaagala nnyo. Kayinza ne ngenda mu gavumenti emyezi 3 baba bampadde akatwa oba okugoba. Kati ebizibu biri awo. So kaakati ffe PDM ajagalanga mutabani we tolaba awo mwambalaganya ate nno yayinza obutaba wabulaba ayinza okwaccommodatinga ideas eziri contra naye abalala abagifunamu ayayeye. So kaakati ffe mu philosophy batugamba nti when you accept to dine or to sit on the same table with the devil, make sure you use a long spoon. Bw'okiza otuula ku mmeeza emu ne sitaani mulye, funa ekijiiko kiwanvu osokoolera eri nga tomusemberedde. Naye w'omusemberera owedde, kati ze gavumenti kansokoolera ebbali nga sigisemberedde. Ate tebakikulimba. Gavumenti ya President Museveni ye yaleeta kye bayita liberalizing the economy. Bwe ya liberalizing neetuwa emikisa ffenna buli omu osobola okukola ky'okola. YouTube empa ssente. Sobola okuwandiika obutabo nkola ssente. Kaakati mpandiika movies ngenda tandika zizannya. Ate ziri modern. Nze ngenda okupromotinga movie industry wano e Uganda. Abalala bonna tebasobola gipromotinga. Yes. Yes, nze nasoma okuwandiika script wano e US. Ndowooza mu Uganda nze katwalimu n'omu Misiri omu. Then n'omulala yaliwe South Africa. Baali bagiyita Lights Film School e USA. Mu COVID nasoma. Era wano nze mukugu wano. Era bawandiika 27 guns nga baneebuuzaako eyo yali tunze ensi n'ekamala. Ne bawandiika bya kisubalakinga history. Ne bateekamu ennyonyi ezitaaliwo ebiseera nga just history gwe beetaaga. Nga Nantanoovu yali tennazikola ennyonyi ze baateekamu. So baali balaakinga mu bitono. Noddira olutalo lwonna okuva lwatandika e Kabamba paka kuggwa n'oluzannyamu. Wali ogirabye wa movie eyo? Wali olabyeko movie ekwata ku Ssematayo yenna okuva lwe yatandika. Bazannyako event kulumba Kabamba concentrate yawo movie eggwe. Ojozanya kukuta balutabaguzi concentrate yawo movie eggwe. Owambe ku Battle of Katonga oba nebo bawandika yonna olutalo lwonna ne balumalako. Nga birimu omusanvu bayingira. Nga paka eyo movie yakikwali ogirabye mu nsi ki. So kati ze weakness bako kati nze wenjo okudda abagamba nti sifune sente nga ndi mu government nja zifuna. Owandika movies. Era nawandika ku Kyadondola Gibekirapu njirina eyo movie weeri bombing. Kyadondola Gibekirapu. Nakiwandiikako weeri awo nina movies endala nyingi. So nasoma okuwandiika script. Wenzija naye ng'ekikulu kya byonna ekitwemesa equipments weeziri netukozesa essimu ezo zisobola okukwata movie. Wali abakwata movie n'agikwatira mu nju emu ng'ate akozeseza na iPhone yokka. Naye ekikulu script kyekikuba wano e Uganda. Abantu tebamanyi kuwandiika script. Ekyo kyekitukuba. Yes. Oyagala kuwandiika movie? Mpandiika si kwagala wabula mpandiika. Zizannya? Yes. Kuba sekite omanyi Korea lwaki ekuze. Okimanyi nti abaana abali ku university emyaka ng'egya producer waffe oyo naddala abawala buli mwana alina boyfriend omukoleya. Virtual boyfriend. Simaya limini hu ng'omusanga yamutimba na wano ku kisenge kye omukoleya kubazannya movie. Korea to dominate zagende Makerere abaana abasoma olukoleya buli lwaggulu lectures. Buli mwana alina app wano. Ayogera n'emuddamu mu lukoleya basoma lukoleya. Korea to dominate nze lwa movie. Korea tekyamanya America efuna sente zitagambika by utilizing history waabwe. America tebakyalina bakyawandika second world Vietnam bagizanya. Korea balina okuva mu BC empires zaabwe bazizanyeemu series bakola sente zitagambika. Tuli wano tutuna abantu kumukutuguzibategera movie ne film byebimu. So genda kuwandiika na kuzannya film. Yes. Kuwandiika bona azizannya. N'okuzannya nja kuzannya naye opatire kuwandiika kwe kusinga. Ya. Eyo secretary virgin wano. Nkuwe story esobola tukola wano ensi yonna ne kakutaka. Tandika okuwandiika ku Alice Lakwena. Omuwandiikeko movie. Omanyi Lakwena kya. Yes. Lakwena yatuuka ng'etololo ku barracks ey'Erubongi. Abasirikale ba Museveni ne bafubutuka embiro. Force gye yajjanga nayo yokka. Wandika kula kwenu. Nyata ina basirikali bagamba. Yalina ba militia be yalinga nabo.
wandika kula kwenola alisira kweno eriyo just yalinga era wola kakati ba prophet abenjawulo abalinga bali inspired nti no magic ne bagenda bakwata abantu baabwe kati nga prophet kingi kitiri yatandika maji rebellion ubusa n'omukazi gyejja kale kituupo so kakati yali awo kibwetere n'agenda awo nga tewali movie gye bamuwandiseeko genda olabe Rwanda movie ze bawandiika ku genocide y'e Rwanda omanye sente gye zaakolera Rwanda sometimes in Apple shooting dogs dancing with the devil watu zaakola sente zitagambika ensi yonna abantu baziraba ne baziddingana abawandiisi baali balungi Uganda otawulwa Museveni teruyinaako yadde mbu mwe muna promotinga mmwe ati 27 guns yagaana newootunuulira bakiyita Rotten Tomato we basesingira performance ya movie Rotten Tomato tutula ne tulaba nti olugi premieries bameka abagirabye erekoze sente babuuza yakola sente meka bateekamu biliyoni ezayisobola okuzanya movie ezitegeera 2 ne baziteekamu emu netekola yadde biliyoni 2 bameka abagiraba so kyekyo on the sidelines the tuli mukibasha ne kasozi nsobola okuzanya movie bulungi nnyo kati gwe okuzanya nga president mu masuuti bwoti bulungi nnyo okuzanya nga president nze ugwe bwotyo bwoli ne galubindi bwoti eyo yojima oba okuzanya nga CEO wa company olino gyatu awowo era wali badde otuudokamu bulungi nnyo bulungi nnyo era wano singa twali tukola ekyo twali badde twaba ne baminisita abaawummula nga babeera employed mu movie industry twagala musajja anaabeera nga president mbabazinga w'omuteeka awo abantu baali badde bawummula ne politics ne bamanya tulina gye tusobola okubeera okukola sekita nnene nnyo ate teweetaaga gavumenti naye kakuwulire kino olaba ebintu byeyogedde byonna omuganga mulimu omuntu abitegeera aliwo Yoweri Museveni omuga nti movie ne firimu ku lutalo lwo nga bw'obimenye yeka abitegeera asobola okuwa sente obikola naye olowooza okumufunako access otuukeyo President Museveni nina ne gye nawandiika ku gundi ye yaleeta story mu covid eyalesite nakyambadde omwana eya defeatinga gundi kidda walime e Masaka ne gali wangu nenjiwandiika ku mufi nentambula okubanoonyaamu bonna basiru nga tebabitegeera ne obannyonnyola okulaga ebijambiya we byali kuba ezo ze recurring stories ne wala bijja kudda bijja naye nga nakijja mu story y'omwana gye yayogera process gye yayitamu okugenda okukwasa gundi gali wangu ne kidda walime nga te President Museveni naye tebabitegeera nepandika ku Lion of Mogadishu babireetamu mpa omanyi omusajja otawulo yakola Mogadishu okujja Al-Shabaab mu Bekara market obiwandiika n'obissa nnyo babiri mu buwandiika mbirina ku simu yange mbirina ku laptop nzirina script standard omutindo gw'Amerika naziweezanga n'abazungu ne bazitunulamu naga yes kyusaamu wano tutandika finance n'okunoonya access ku bantu abo bafunyo tugenda kuzanya mu bana mikitegedde tugenda kuzanya movie film zetuwandika ne Kasozi Samuel philosopher bambadde ebifo bibiri next time you see Mr. President ngenda nonyeri mu president y'obumpe you know these things jembiyagalako you live throughout people's lives yes film z'abantu abafedda nga bakyaliyo naye ate nga zakolera eggwanga sente you see saying that docket Kasozi gwe tutambudde yes you see saying that thing it's okay tugende wanyombi tembo they have that film industry but they're not there it's okay tujja kubatambulamu nze nzirina Mr. President or CEO pa company nga nene nina gye nawandika gye nayagala okunoonya abahereza mu covid sitole eri yali kabaka naawe ne woogiwulira nagiwandiikako muzadde Edimasa wasomero erimu mu Kampala wano yatuuka mu covid ng'alina emitwalo 7 we balangira lockdown kyokka alina family n'abaana kyokka muwala we ng'alina $10,000,000 baakazimusasula ku olwo lwe balangirira covid taata balangiridde lockdown talina se taata kye yakola muwala we yabba muwala we mu lugezi covid yonna yamumalako ku sente za muwala we n'amuyiiya amasannyalaze gaweddeko talina sente taata n'ayiiya omuwala
n'agajjako omuwala n'alaja nayina okuba ku TV n'asasula. Taata yazannya omuwala nga yafa finansinga. So abalife gye bayitamu eyo naye nakiwandiikako onsomese ebaita film industry because many times siri mulabi nnyo wa film because ndowooza nti ebiri muzanya fiction nedda buli kyempandiikako true story real life eyo kyetulina okutandikirako wano e Uganda true stories kati tunuulira abaana abajjira nali njagala era kugenda buddo kukolayo research omuliro gw'ebuddo ogwo nja guwandiikako movie ejja kuba kabaka tetugirina naye ng'omwana Yvonne waali sobola n'okumunoonya kaakati yafa era waliwo bwe bampaako basavaiva nakugenda bugenzi buddo n'entunuulira jasi bwe kyali nakufuna ku bifaananyi kimala okuwandiika movie ddakiika 9 n'olyokolaba ensi yonna bwewuniikirira eti ne balaba abaana abaakola ebikolwa eby'obuzira nga Yvonne eyafiiramu true story kaakati onoogaana ogiraba nga naawe ogimanyiiko. So wano tulina kutandikira ku true stories kuba tuzirina. Bwe tugenda okutandika manyi mbadde nkajiwambuuza ngenda kadiira mu ki kati kangende embeere mu libya emizannyo wa firimu osobola okuntendeka n'enfuuka omuzannyi. No kaakati wano bwe mba ngenda kuwandiika nti twagala president karakitayo nzira buzi wano nenkutunuulira engeri gy'oyogera galubindi nenjoka ntandika okudescribinga kuba oba owandiika script odescribinga omuntu nti agenda okuba Yesa Simon nti ennyambala tall, small, slender, mid 40s oba late 40s, kala ye bweri ennyambala ye yonna. So ogenda okuleeta omuntu ng'afiitingira ddala wali. Ne waba ogiguziza muntu director ajja kumanya yawandiika ku musajja alina kuba muwanvu, mutono, muddugavu, ateekako galubi ajja kunoonya akufaanana at least. Waba ogenda kuwandiika ku Obama oyina okunoonya omuntu anaamufaanana n'owandiikira ddala futures ezo. So kaakati bwekyo tukikola. Ate no guli yazanya Abe Mukiibi yazanya King of Scotland. Okay, eyo yazanya party naye gye yasinga okunnyumiramu gye yazanya ye Rwanda sometimes in April. Abe Mukiibi yazanya party ya General Bizimungu. Banange ngogamba General Bizimungu kye yakola Rwanda mu genocide. Ye yalagira yali akulira Kanombe brigade yali ekuuma ekisaawe ky'ennyonyi Kanombe. Ye yalagira okuba surface to air missile yakuba Byalimana. General Bizimungu. So General Bizimungu yazanya nga Bizimungu ng'alina mu kwogera State Department mu Washington. Entambula omanyi baba traininga n'entambula. Toli bwotyo baku traininga n'otambula ne balowooza wa trainingako n'amagye. N'entambula bagi training. Abe Mukiibi yagoma bw'ati ng'olabira ddala General Mulamba. Yazanya party. Abe Mukiibi bwe batukoza service enfu. Bwe bakomawo badda mu kuzanya kandolindoli. Omusajja yali badde akomawo n'atandika kupuluma. Be batukola obubi. N'ozanya mu firimu ng'eyo n'okomawo n'odda mu kandolindoli. Abe Mukiibi my brother. Because wanagana balaba kandolindoli. Kandolindoli. Look at the market. Nadda ne bakatobulu lwama kuzanya simanya ku bizinga bye Namaluso batugembata. Omuntu yazanya sometimes in April. Nga ne bakulaga dango ne State Department n'amala n'alinnya helicopter adduka Genos RPF egenda kuwamba nodda ku kandolindoli. Yalikomyewo kati ng'asomesa kuwandiika movies eziri modern na kuzizanya singa kakati tuli wala nnyo. That industry can bring money. Very much. To the economy. No kakati kankulage. Movies ezimu kati nga Last King of Scotland. Yaleeta $1,000,000 sukka mu 12. Emu yokka. Kakati $1,000,000 is that silly? Yes, $1,000,000 zeyakola n'okusukka nawo. Otunuulira movie kati nga Titanic. Abasajja gye baza a true story. Ne yakola gundi soundtrack akayimba Celine Dion yafuna $1,000,000 eziwera 6 okumuwa obuwe. So ojja kwesanga azanya nga president ng'afunye omutwalo gwa $1 ogumu mu movie ezitegeera. Ng'afunye omutwalo gwa $1. Ne extra agenda okuyitawo obuyisi ng'akuleetera kacyayi agende afunayo at least $3,000 eza $. Movie kivenako. So nsobola okuzanya mwesukka mwemu oba karakita wa movie abeeru. No, mu movie emu ojja kuzanya party emu role emu. Bw'ofa mweyo ate bakutwale mu ndala
bakutwale mu ndala nga wazanya patwa abe mu kibira King of Scotland azanye mu sometimes in April azanye mu ndala nyingi nnyo. Jesus Christ, pause. Olive Kasozi Samuel, philosopher, tulimu movie. Yomanyi tuya Kasozi bizibu. That's a new discovery. What we can do with you. Era nalina idea nengamba Muhoozi bino byonna byali mu birthday run. Singa yatuukirira omuntu nganze. Nayitudde butuuzi ne Muhoozi nempandiika ku Operation Lightning Thunder gyalwanyisa konyo netukolera $1 million nga tutanye na kudda mu marathon. Nentula naye Muhoozi ne mubuza ebibuzo byange bitono nga bwe mpandiika. Tyanhi mwagenda dye Galamba, kyekyali egalamba biki, mwagenda na brigade ki, yali eyina biki, nampoyo ye kaddata. Ntula nempandiika movie. Mu Operation Lightning Thunder n'omumerika ya sponsoringa n'atuula naja mu luzungu ekitusa wano twalemera mu kuwandiika eby'Oluganda birabibwa wano Buganda wokka. Movie tuyina okumakinga sure nti no improving mu luzungu nenjiwandiika yalikoledde Muhoozi ssente n'asponsoringa ghetto zonna ez'omu Uganda. Mu mawulire agaliwo sabbiiti eno ndowooza tetuyinza kubuusa maaso muvubuka Christopher Okello Onyum yasaliddwa omusango gw'okuwanikibwa Kalaba. Nakifunyemu obuzibu bwa mirundi ebiri. Ekisooka nze ndi advocate ow'okuwakanya Kalaba kubanga okutemula omuntu kati nga bwe wasa Onyum bali tebadda bw'omutta nonga bamuwanike bamukube Kalaba bali tebadda bagenda bakola ki bagenda. So you don't save a life by killing another life. Naye kimanyi nti ekyo mu Uganda kinkubya amayinja. So naye kati ekituufu nti Onyum yankoze bubi teyabadde remorseful. Mulamuzi n'amusubiramu wadde apology eri bannayuganda nti remained adamant. Ate nga togaa ntategeera musajja ategeera ayogera oluzungu lw'amaanyi ddala. Omusango kati baga nti guli mu kooti gwawedde tukizibwa okwogerako. Kiki kyolaba ku musango guno? Omusango guno gulimu ebirungi n'ebimu ebirumidde byensuubira nti osanga gye bujja tebiyinza otuviirako ebyokuyiga. Okusookera ddala speed gye bakozeseza sometimes ebeera nnungi singa bwe bagikozesa ne ku misango emirala. Naye emisango emirala gidire. Nakirowooza nenga nti nga guno banguyizza lwaki neekuumira kitegeeza balina kapasite eyanguya baba bakyagala. Naye ffe batugamba ti buli lw'olaba nga badireyingisizza omusango omanya nti no gubeeramu omugagga guba gumusinga. Emisango gyonna egirimu nti mataka waliwo omunene waliwo ali mu gavumenti wamanya nti gumusinga nga bagidireyingisa. Naye kaka kitulaze muyina obusobozi obwo derafu tujja kwetaaga speed trial kuba nawano mukitulazeeko. Then olumu complex y'omusango ti omusango guno gwalabika ng'oguli simpe nnyo ti bassa omuntu Okello yennyini n'amaani yekkiriza nti yasse n'ebirala naye tetuyinza kitwala kuba simple bwe kityo nti kubanga akkiriza abantu bagituzabyeko cases olina akkiriza olwokuba mukonvinsinze tikkiriza tiwakola omusango. Olina akkiriza omusango olw'okubanga ayinako ekikyamu tamanyi na impact yakukkiriza kiki ekigenda kuvaamu. Ekirala olumu n'obujulizi okubanga bukwekeddwa nga waliwo ekyenjawulo. Kesi yali Bufalansa yaviira kesi era n'okutandika kye bayita miscarriage of justice. Baali bagiyita Dreyfus case. Baali bamuyita Alfred Dreyfus yali mu Yudaaya. Baamusalira omusango nti no ye yabba ebyama by'amagye n'abiguza Germany. Ne bamusalira omusango ne gumusinga ne bamutwala bamusibira ku gundi Virgin Islands mu South America. Wayita emyaka 8 ne baddamu ba Dreyfus abagamba nti nedda yasibwa mu bukyamu ne baddamu okutinkuula. Bagenda okuzuula ng'ate omukulu mu gavumenti ye yabba ebyama. Dreyfus ne bajja ne bamwejeereza oluvannyuma lw'emyaka nga 7 ng'asibiddwa obubi ennyo mu bizinga ewali ensiri ewali buli kimu. So ne bagamba nti okay wasobola okubeerawo miscarriage of justice. Kaakati na wano speed gye baakozesezza nga misango emirala tekola. Omusango gudireyinga ne gumala emyaka laba ogwa Besigye
woza kiki ekiri awo gutambudde gwetoolodde nga nekyasobola kiki batasobola kola kiki batasobola we mwaba mwasobodde okunoonya obujulizi wano amangu obwabeesigye bwoba bujja ku maazi bwe muba essimu mugirina bwe muba buli kimu mukirina deni lwaki guludde bwe gutyo omanya nti kakati oludda oluddira eyingisa omanya lulina ekikyamu omanya Besigye talina buzibu wabula oludda olwalwe lulina obuzibu so kakati guno wemuba mwagwanguyiza kyeraliikiriza nti emisango ekisinga gye banguya gitera okubeera ebit siripale nga girimu obuzibu oba olumu ne kibeera amorphous tegirina shape ne basalawo tugwanguye galigenda okuzuuka amazima nga kyaggwadda obwe tufunidde abasibidwa ne batuuka okuba nga baga nti bamusibira bwereere ate nga nkulayirira e Uganda wano abasinga abasibwa 65% tebalina misango abatuufu tebamanyibwa tebalina misango abasinga babasiba lwankayana za ttaka kibanja bintu weebityo be bali mu makomera nze nina gwe mmanyi ewaffe bamusiba omuvubuka baali bakaana ne munne lwa kibanja kirimu emmwanyi ne bagenda bamusibako omusango yali alina naasi gwayagala ng'agenda n'asulayo kwolwo bamusibako nti bareepinze naasi girlfriend we bulijjo kyagenda bawa girlfriend sente naye n'alawo obujulizi nti bamureepinze ne bamusiiga ne siriimu naye ne yamusiiga mu kkomera gyali talina siriimu naye yareepinga naasi n'amusiiga siriimu amazeyo emyaka kakati nga 15 anaatera okumalako Nakasongola wali naye gwe baga nti yasiiga talina siriimu oli ali mu kkomera lwakusiiga ono yamureepinga n'amusiiga siriimu naye eyareepinga talina siriimu so ebintu weebityo nti cases nyingi eziri bwesityo muko era ne tumala tufuna president oba awamba obukulembeze nze naalisa ekyali sosokola kutabasibe bonna kumpi abali mu makomera lwaki nti n'embeera eriwo eri conducive kukuza emisango bate then otandike chapter empya nti okuva lwendayidde kaakati wabeere waddemu okukola omusango n'akulaba wabeere waddamu okukola omusango oli okola bajja kukola ebiriyo naye bano bonna bate lwaki embeera ebadde conducive kaakati okero tutunuulire ddala motivu y'okero okutta nti bugagga obugagga baatubuulidde eyamugamba nti ogenda funa obugagga ye baamuleese tebaamufunye kaakati ani yamugamba n'okero teyamwogera yayogera nti waliwo abantu babiri mu kintu kyaba naye tebalabise n'okero teyabogera n'okufuna obugagga okero yabadde nga kabaka Solomoni nti Katonda yamuloosa n'amugamba oba yayogera ne Katonda n'amugamba nsaba ky'oyagala olwo kabaka Solomoni yamala kulaba challenges ng'emisango egiri mu Isirayiri mingi ate amagezi tagayina nnyo n'amugamba mpa amagezi yamugamba discernment okusalawo okulungi Katonda n'amugamba koosabye ekyo kwongeddeko n'obugagga n'ebirala naye era naye yamuwa obugagga yayogerwa yali Katonda yabumusuubiza okero we baba bamusuubiza obugagga baali tututte era kaayi musabo ewali eyamusuubiza ani yamuga nti botta abaana oba baayitubulidde okero n'atuga nti kale eddoboozi lyanzigira nali mu kironga neebase n'empulira eddoboozi ne tumanya naye gw'ogambye yali ayagala bugagga ebyo tetwabituuseeko deni kakati musango kyogwo Bungereza waaliyo keesi baali bamuyita gundi erinnya ndyerabidde omusajja oli baamukwata omusango yatta mukwano gwe ne bamutwala mu kkooti baatuuka mu kkooti ne bawa ensonga nti omuntu ono alina bakita reason of insanity ye defense gye baawa era tebaamusiba nti omuntu ono alinamu obugubu eddalu oba alinamu ebimuolumbagana nga bwe bali basoso tulimbo tugamba era bakiyita defense of Satan nti omulamuzi yagamba tetujja kukozesanga defense of Satan tugambe nti Satan ye yankutte abantu bakole ebikolobero naye n'agamba waabanga kituufu tunoonye ku bujulizi njagala okuwa n'ekyabuzeemu nti wali baabuuza ono waabanga abadde alumbibwa emyoyo emibi egimukwata waliwo ko obujulizi obugamba obujulizi baabuyiwa buli omu n'akwata ku ttaka nti mu nnaku 3 emabega nga tannakola kikolobero
yayasayasa ebintu byonna ebikwata ku ddiini mu nju. Obwo bujulizi tennaku 3 na Bible buno bumadonna bumeri n'abukuba ku ttaka awo nno kyalibanga n'emabega kyamukutteko. Okera eky'obugagga kyamugira ddi era incident kiwe twakiwulirirako ono yayasa era ne bagamba nti era anoonya bugagga kikubanga abantu be banoonya wano visa abadde azirina muloze wa Amerika nambula avaayo ddi okudda wano adda ddi bugagga bwakika ki bw'abadde ayagala omuntu adapangisa n'apatimenti ekyanja bugagga ki bw'abadde ayagala ate agakubanga sudiiri ye abadde agenda bufuna atya era ani yamusuubiza n'amugamba genda otte nga process egenda nti bw'omala okutta leeta musaayi kuba bonna abakola ku by'obugagga bajja kuddira bamanye nti no ngenda kukozesa ono wensaddaaka nsobole okwapizinga emyoyo giri era emirundi egisinga osanga balinawo obusipero bwe bajjawo ku siini awo. Singa bwali bugagga baali badde okero nga yalembese ku musaayi nti naagenda kuguzaayo eri oba yali badde akolanga ab'e Tanzania abayiga bannamagoye nti balubino basobola okugaba obugagga. Tanzania bayiganyiza nnyo balubino oli ati yajjako akagalo paati ya sikiini n'ebirala. Ate ekirala kye twabuusizza amaaso nti nno okunoonya obugagga n'osaddaaka kigwa mu kye bayita ritualistic murder. Ritualistic murder wabeerawo bye tutunula okugamba eno murder yabadde ritualistic oba yabadde murder eza bulijjo femicide what and what. So ritualistic tulina bye tutunuulira okera engeri gye yasalamu we tuba tutunuulidde ku ngeri eziri ritualistic talina weegwa. Ritualistic murder mu keesa yali ebungereza ey'omwana gwe eyafa omwana eyali omuddugavu keesa eri bannaye okumanya yagenda wala bamusanga ku Semuzi River ng'omwana bamusudde awo myaka nga 8 muddugavu ne banoonyereza omulambo gw'omwana oli ne babulwa mu baddugavu bonna ebungereza wawe yali abeera omwana naye okujja okupuruvinga nti it was a ritualistic murder baasooka ne batunula ensala enzita gye baamusse nga baamusse ne bamusalako paati y'olulimi ne bamusalako akagalo ne bamuggyako n'ebitundu ebimu n'ebitundu by'obusajja. Eyo ali organized it was a ritualistic yagenderedde bino na bino ekitegeeza bye bajja okutwala ono yasala busazi kusala kwa kikakyo bw'asuulaawo bw'agenda. That's not ritualistic. Si ye mada ze banoonyezaamu obugagga bakulaga okusinza ku London Metropolitan Police nti batunuulira ensala y'omumiro esobola okutamininga eno yabadde ritualistic murder. Oli omwana oli baali bamusanga baateekako kasiriiti ku mumiro nkiraba nga paasa busazi kasitale ku mumiro basala omumiro. Ekyo kikolifayinga nti eno ensala okusinziira ku ritualistic murders ezaaliwo baali bakola bwe batyo. Then ne batunuulira ebitundu bye eby'omunda organs nti baasanga nga bamaasiddeko oluvuuvuvu ku byenda n'ebitundu by'omunda olwo bali mu ddogo sala ya kirogo eyo. Yes, baagenda okunoonyereza ekyabaleetera ne banoonyereza oluvuuvuvu luli baagenda okuluzuula ng'oluvuuvuvu olwo luli related ku ttaka ery'e Nigeria we baakebera ettaka nga ly'e Nigeria. Oluvuuvuvu luli lwe baamaasaako kaakati we baagenda e Nigeria ne bakimanya nti okay enkola eyo bwetyo baani abayina ensa ne bakizuula nga Bayoruba be balina enkola ey'ekika ekyo ey'okusala abantu eyo na investigation omusango mu America ne Bungereza gukuzaayo ne mu London bagenda paka ne bafuna ba-expert Abayoruba abamanyi nti yes eno ensa Abayoruba bagikozesanga kaakati omwana waawa era okumanya kyasukka tino baatuuka n'okuddira abazannyi b'omupiira Nwangu Kanu eyali mu Arsenal ne bamuwa ssente alikodinga eddoboozi mu lulimi lw'e Nigeria nga baapiringa eri Abanigeria bababulire bonna oba waliwo amanyi omwana bw'ati eyabula Nwangu Kanu naye nga batunuulidde ebikoleddwa ku mwana. Ebyo sikiwa nti ffe tulina n'obudde kaakati tosobola kukeera nti ogambe nti Okero yasala abaana bano olw'okuba ayagala bugagga. Totulaze ani yamugamba obugagga
oba ddoboozi eryamugamba nti wobaleeta obugagga, ebyo kuba kwerimba. So Kasozi kanti omusango twaguyiseemu kipayopayo bingi betwaleseeyo. Oyinza okwesanga nga waliwo ayina ekigendo eyiza twalibadde tutunuulira nannyini bizinesi nayo ne tutunulayooko alinako ennyombo n'abantu abalala. Oli asobola okukigendera n'akwata okera obujega n'amuteeka wali ku ssiini n'amusindika agenda nga naye baagala kwonoona bizinesi ya musajja ono. Oba seekyo bizinesi zayinamu partnerships ayinza okuba ayina be yali azaamanya mu bizinesi n'abagoba ne bagamba katugitte. Ebyo byonna twalibadde tubitunuulira mu Uganda wano. Kakati awo ndedi katukirize no ate Uganda waliwo obusobozi lwakuba weeru ey'okukola ebyo gye tutalina naye obusobozi babulina. Naye omusango guno tuyinza okumayiza ng'efuuse nga Dreyfus case ne wayita ebbanga ne tuzuula ebituufu nga bizze. Njagala leero tumalirize bwetyo ne philosopher Kasozi Samuel tusingane nate olunaku lw'enkya n'ebinene kubanga Kasozi nandyagadde tutemeteme ku ttaka lya sovereignty bill naye tutandikira awo ate olunaku lw'enkya. Webale kubeera ku mukutu gwafu gwa SML News Yugi, genda ku Kasozi Samuel philosopher, nze Simon Muyanga Lutaya.